po jako akawuwo. Abakulembeze nga bali wamu ne bannamagye batongoza okugaba emmere mu muluka gwe Kasubi ng'omulimu guno bagukoledde ku St. Peters e Kawaala era ng'omuluka guno guli mu zooni 10 era nga mulimu abantu abasoba mu mitwalo 7. Tamale Peter Ngono ye ssentebe w'omuluka guno agamba nti newankubadde nga mulimu abantu abasoba mu mitwalo 7 buli omu wakufuna emmere era ng'agamba nti embeera y'okukalakasi yabaddewo eggulo yateekeddwawo bakulembeze ab'ebyobufuzi. So bonna tugenda kubatuukako nga bwe twakoze naakulabye. Ekiriwo buli muntu yenna ajja kufuna emmere. Ne waliwo embeera gye tulaba nti yabadde Zeeke Kasubi eggulo ey'abaana byabufuzi abaagala political mileage. Ba stage nze embeera eyabaddewo era mu abo mwabaddemu Nsamba James, Ssekisambu Robert, Faruku Mukwaya ne Mubiru James. Be bagenze ne bahayalinga abavubuka abo okuleeta ebipiira ebyo bikuma. Kino nkyogera nga nyina information kubanga n'ebipapula bye bawandiise babikoledde mu ka studio akakekyemmanga we bajje Faruku Mukwaya. Ono asabye abantu okubeera bakakamu kubanga buli omu wakufuna ku mmere. So tugamba buli muntu abeere mukakamu, emmere agenda kugifuna kubanga gavumenti ekimanyi nti abantu bali mu lockdown. Ne bampadde akaveera kamu akakawunga n'ebijjanjalo akaveera kamu. Toyanza bannaye, toyanziza, toyanzege. Mu bunnambiro okugaba emmere kutandise era kutandikidde mu zooni y'e Kasubi wabula nga bannamagye LDU n'ekitongole ky'amakomera ssaako ne Red Cross be bawamya omutwe mu nteekateeka eno. Okola mulimu ki? Kolera bulungi kubanga nfunye ekyokulya n'omwana wange bamuwadde amata. Mu mbeera eno babadde basaba abantu endagamuntu era nga batagiina babadde tebamuwa mmere. Zero uniform 7 town. He's coming back. It is about to visit one. Nsanyuse nnyo mwebale nnyo weebalire ddala Mukama abawe omukisa. Bampadde obubunga obusawo buna ne bampa n'ebijanjalo obusawo buna ne bampa n'ekikebe ky'omwana ekyamata ne sukaali. Abantu bategeeza nti embeera babadde mu mbeera mbi ddala wabula kati bafunye ku buweerero kubanga bafunye ku k'okulya. Embeera mbadde mu mbi nnyo. Mbaze omwezi mulamba nali nvuga motoka sikyagivuga mbadde mmaze ebbanga sirya mmere. Naye kale kangenderawo ne kentufuka enfunye. Bankwatira abo naye enjala abadde nze genda nakunzita. Embeera ebadde embi kuba era twali tetulina mmere. Era muli mpulira nsanyuse nnyo. Mbadde mmala gagenda nennoonya. Ate abalala bo engeri gye kiri nti balabye ku ndaba kuki essanyu libabuganye ne beebaza Pulezidenti Museveni wamu ne gavumenti okubawa ku kamere. Nga tetulina kyakulya naye kati tuli basanyufu gavumenti ebeewo tweyanziza okutudduukirira bannaaye Pulezidenti Museveni mugamba abeerewo tweyanziza bannaaye embeera ebadde mbi nnyo nga bw'okiwulira. Bampadde kilo emu buli muntu omu. Bampadde obubunga ebijanjalo n'amata ne sukaali. Tubadde tusiibira wakusi amazzi bwe tutyo mwawe okimanye tubyako yaweeya esebo kati mwebala nnyo mukoledde tusanise nnyo bannange mwebali kutuwagira n'okutuwa emmere ey'okulya tubadde tuladde bubi. Sirina kyakulya neeyiya tulya akawunga kimu kimu naye twebaza nnyo gavumenti yeebale nnyo okutuwa. Bakuwadde ki naye? Bampadde kilo 24. Ndi omu n'abaana 3 wabula newankubadde nga bamu bebaziza gavumenti olw'emmere ne baweereddwa abamu babadde beemulugunya nti emmere tebamaze ate nga abandi bagamba nti lwaki babawa akawunga n'ebijanjalo byokka so nga balaba ebintu bingi ebiweebwayo omuli butto amagi omuceere wamu n'ebirala nga basigadde beebuuza byo wa gye biraga. Ne kasukaali ne kabutto okusiika ebijanjalo byonna mbadde mbyetaaga. Kati nyina bebi wuno tafunye ku mata. Wadde agakinka. Matiya Sekanjako
yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Mugambe yena gyali awangaale tweyanze bannaye tweyanzeege olwakawunga amanya gange najja